Fahadi TV jinkwandiza kadde kanina kusaba subscribing ate olakinge video no Fahadi TV join updates zina value tubana moli agabaga kagwawo tubana moli agabaga tambula ku side ya Uganda ku sanebweru wayo waliwo ababbi abakwatiddwa ku butambi bano babbi omuntu nga bakozesa emmundu mbalina masa ngena kuba ku details kuba byabo ababbi omuntu nga bakozesa emmundu kitabuse nno kati mu nsene etabuse kati obwavu bungi abantu kati banase kubbisa mmundu pistol bamutunuza mu pisto nga tebagala mu bantu bonna kumanya nti bali mu kumubba kumbe kamera nga zibakwata ya polisi yabawondedde ne bakwata ngenda kubamba kuwa masa so nga tene munamawulire wa NTV omulala afudde nga wayisewe banga lya mwezi gumu bukyanga munamawulire wa NTV afa yasookera ddala abantu bananse obisa nti NTV eri mu kusaddaaka abakozi bano bannamawulire baayo afudde bamuyita apacho ero nafi afudde kabenja afudde accident abadde ayina gundi story gyagenda okukola side zeyo isoloti ne bagamba yasumagidde bambi yasumagidde abasinga bagamba yazirise kugamba bibusabusa kiki kyavidde ko musajja mukulu ono gobayita Milton Opacho abadde NTV journalist era ngono afiridde soloti ku boda bagamba nti yazirise oluvannyuma yazirise n'agwa emmotoka n'emulinnya n'afa abalabagamba yasumagidde nenga NTV abakozi bagenda bafa mpola abamba namawulire abasanase okwebuza ne baki abakozi ba NTV bafa okumu era ngono ye munamawulire wa NTV obwokubiri omwezi ogumu njogedde mutono myezi ebiri waisewo myezi ebiri bukyanga bafirwa munamawulire yasookera ddala oli yafa kati no munamawulire wakumeka wakubiri nga waisewo emyezi 3 bukyanga oli afa bagamba nti mu mwezi ogwa June James Babalanda yali senior kamera naye yasangibwa afiridde mu nyumba bali bamuyita James Babalanda kiba mu mujjukiro oyo era naye yali mukozi wa NTV yali wa ku kamera ba senior kamera bana bakwata amawulire bonga babera ku kamera kati nga wali maaso aba reporting amawulire kati bo babera ku kamera James Babalanda ate yafira mu nyumba ono yafudde accident era nga okumuzika musajja mukulu namanyikidwa nga Apacho amanyikidwa nga Milton Opacho yokumuzika bakyabiteekateeka management ya next ya Nation Media NTV mbali no ngambi next media Nation Media aba NTV bali mu kuteekateeka kuzika kwenenga tujja kuba tubitegeera binabituuseewo ebinabiguddewo tujja kuba tubitegeera akadde kuna kyo nokola kikimu kyokka kusubscribinga ku Fahadi TV jasigale nga on followinga updates ojja kuba zifuna buli kade buli saa buli dakika buli naku buli week bamuyita Milton Opacho munamawulire wa NTV owokubiri ono afudde mu nfe etategeerekeka abantu ababaddewo nga akabenje kano kagwa abalumiza bagamba yabadde asumagidde abala bagamba yazirisi abala bagamba bannange abala bagamba mbu abaddemu n'ensimbu abala bagamba kamunguluze kwegamba bitawula abala bagamba nti abika yabadde mu lwadde naye ati naye kakogenda okukola ki okusaka amawulire side ze yesoloti kwegamba kibi nnyo ekya musajja mukulu ono amanyikidwa nga Milton Opacho mukama katonda amuwumuze mirembe naye bambi si byangu ku side ya Nation Media joso kuita NTV etwalira wamu NTV Spark TV Galaxy FM byonna twala tugende Dembe FM byonna yebikwasaganya Nation Media naye nga abakozi banogoka okufaako bufi abakozi banogoka omukomu banogoka omukomu abatanise do bisala Tibayinza okuba NTV eri mu kusaddaaka bakozi baayo abamu eri mu kubasaddaakayo ekole ki yongera amaanyi yonga yo kampuni naye nga tebinna bakakasibwa bulungi nnyo temubigenderako nnyo biyinza okuba si bituufu ebyo bibasaasaanya Fahadi TV gisubscribe so nga ate n'ababbi babiri bakwatibwa poliisi bakukakkana ku muvubuka omu wali mu ggwanga lya Kenya kibuga Nairobi amanyikidwa nga James Kalanda muvubuka muto myaka 19 ejjobukulu yabadde ava mu banka kujjayo kasente ke yadde ava kukola ki ku withdrawinga sente okuva mu banka kumbe bana abazija babadde bamuwondera era ne bamugoberedde olwatuusa abantu nga waliwo ekibangirizi nga abantu tebasobola mulaba abantu nga tebasobola balaba nti bajjeyo pisto bamutaaja kumbe nga tebamanyi kino waliwo kamera bano bajjeyo akapisto
abamu bakaita kasambi ka nkoko akapisto ka bastola ne bakamutuuzawo ne bamugamba tuwe bag eyo oba tuwe sente zonna ezirimu ate tubaako kyokola tukuba endulu tokola kitujjako kuba tukutte musajja mukulu bambi musajja wattu omuvubuka kyeyakoze ng'abawa ssente kumbe poliisi yadde erengera ku kamera negaba n'abasajja sitoole ki kumbe poliisi yo ng'ebalengedde nga bamulengedde ekituufu alina pisto ate nga balengera omuvubuka yabadde atidde kati bati poliisi ategedde butegeezi nti bano babbi poliisi ategeddewo nti bano babbi era poliisi teyabandazzaamu wadde n'akamu poliisi y'eggwanga lya Kenya ababadde ku kamera bategeeza abakulu mu poliisi mu ggwanga lya Kenya mu kibuga Nairobi bagamba nti mune tulabyeko abasajja abanyagulula omuvubuka bakyala kimpadde nga banyagulula omuvubuka omu myaka 19 poliisi ne bagezaako okusambyasambyako kumbe bano badduka bagenda nga balowooza nti kiwedde pulaani yaabwe wedde kumbe poliisi yabadde yabalayedda mu kamera babawondedde paka bwe babagoddeko bombi babiri bakwatiddwa era bano bagenda kusibwa mayisa olw'ensonga nti abavubuka mu ggwanga lya Kenya beegulidde omuzigo gw'okwagala okubba obubbi ebintu obutaagala kukola mu ggwanga lya Kenya kibuga Nairobi waliwo obutundu obumu nga bo baaba waliyo abamenyi b'amateeka ng'ababbi basula eyo ngoyinza ogamba obutundu obwo bo babukolera babbi nti bye balina okubeerayo ate bagamba mu ggwanga lya Kenya emmundu nnyingi nnyo zisaasanira abantu nnyo olw'ensonga nti waliwo abasajja abatera okulumba eggwanga lya Kenya abatujju bano baasasanya emmundu mu bantu abasinga bayisimira ebinnya kati abantu ebiseera ebisinga bazigwako ne bazikolaki ne bazitebeera nazo mu maka abasinga ate batandika tezikozesa bumenyi bw'amateeka wali mu ggwanga lya Kenya naye nga babbi bakwatibwa bagenda kusibwa mayisa olw'ensonga nti basusse nnyo okutulugunya abantu kusa n'okubaka abantu ebintu byabwe FAD TV gisubscribe like nga commenting ate osharinge ojja kubafuna updates ezina omulamwa buli kadde buli saa buli dakika like nga commenting nga sigala nga on following mwera